Ekizinga Buyiga kisangibwa ku nnyanja Nalubaale mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'e Mpigi wabula ng'okusinziira ku baayo obulamu bubakaluubirira nnyo naddala bwe kituuka ku mpeereza za gavumenti gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza entambula n'ebirala. Ssentebe wa disitulikiti eno Peter Kawuki ng'ali wamu n'abakulembeze abalala basitukiddemu okulaba embeera bweri mu kitundu kino okumanya butya bwe bayinza okugyenganga. Tuli wano ku luguudo lw'ebyewuunyo olukonekitinga Buwama ate n'ekizinga kye bayita Buyiga. Tuli mu Mpigi district wano mu Kamengo sub county. Katemero nno kawanvu nga mukalaba y'entambula yokka eriwo. Abantu baffe basanga challenges ez'enjawulo. Bano basookedde mu ddwaliro lya Buyiga Health Center 3 ng'eno ekizibu kye basoose okutegeera kya bbula ly'amasannyalaze kizuuliddwa nga n'abazaalisa mu budde obw'ekiro beeyambisa butooki. Ati wano we bazaalira wano mukozesa misubbaawa. Mukozesa misubbaawa twafuna abo kaabwe but now kali week twaka just provide okanga when we can't be totally in darkness but kabeerako paka kwasanga musanvu. Akulira eddwaliro lino Joseph Sebina agamba balina bingi ebibasoomooza bye babulidde ssentebe Kawuki okuli ne sikaani eyabaweebwa omubaka omukyala Teddy Nambooze obutagikozesa ate nga namu bulungi. We can't use it. We have it but because of the partial pages. Bwe kituuka ku ntambula eddusa omulwadde aba abalemeredde nayo tebalina. Bano era batuuseeko ku masomero ga gavumenti ku kizinga kino okuli erya St. Martin Primary School ne Buyiga Seed School gye basanze nga kaabuyonjo eyakatongozebwa egudde. Tunuulira ekisenge ekyayiise temulimu wadde omuseminti ntuuno newankubadde guguno kati ono seminti yali n'atabula butabuzi omusenyu mu mazzi n'azimba ebisenge. Buloka zizo zonna zaakutuse kulaga nti byonna amatiyo yonna gwe yakozesa yali omutindo mufu naye yaweebwa ssente yasasulwa yagenda wali toyite naweza mwaka. Ate ku siniya omuwendo gw'abasomesa mungi bw'ogeraageranya n'abaana abalimu. Kubanga station gye twayagala tusabira ddala ebeere wano. Barbara Kasule akulira essomero li St. Martin Primary School ayogedde lwaki ebintu tebitambula bulungi ku ssomero lyakulira. Sirina deputy, sirina na senior teacher. Sijja kugamba nti they drop out. Eno waliyo ekigambo kye bakozesa nti bakoowa. Amadamu nze mbikooye. Wesanga ng'abaana gye bali ku kyalo. Ssentebe ku byawulidde akubye olukuŋŋaana lw'abatuuze nabo ne boogera ebizibu bye bamanyi ku masomero gano. Ekizibu ekiri ku St. Martin eyo era kyova olaba abaana batandise okuvaayo nnyo wansonga nti school fees ye yakola ki yalinnya. Era tubasinga nnyo P7 candidate abaana batuuka mu P6 ne batagenda mu kya musanvu kubanga ssente zibaki mpitirivu eza registration. Government tasasula basomesa ssente mmeka era zaaki mitwalo nga 7 balina obuntu anti nze saasoma naye nga basoloza ssente nti twagala zino bumu kitundu ebiri kitundu meka. Olwatiifa abakyala otuzaala tuzaalira mu nzikiza naye nga sola weeziri zikola mulimu ki. Ssentebe alagidde omulambuzi w'amasomero mu kaseera kano akola ng'akulira ebyenjigiriza Mpigi Gerald Katongole okubaako byaddamu. Ssente zonna ezigiwako abazadde tuzikole ki tuziyimirize paka nga PTA n'administration nga tumaze okutuuka mu kwesootinga. Bano bayimiriza ekyabazadde okusasula ensimbi okutuusa nga bamaze okutuula nga kanso ya disitulikiti babeereko kye bakkaanyaako. Era okuva n'olwaleero bw'olaba ng'omusomesa yenna nga zizza omwana ewaka kubira osesi mwankubire tujja mukwata. Kati abakulembeze bategeezezza nga bwe bali ab'okudda ku kizinga kino mu bwangu ddala okulaba nga byonna ebikooneddwako bitereezebwa. Basawo ne bannyabo muwulize ssentebe kyayogera.